mutuse nange wendi ne mwana mwala ani wali kutwala ku mutimbagano gwa Facebook ogenda bugenda BTFM Uganda nga olaba commentinga olikinga buli kimu kyonna ky'okulimanya abali ku mutimbagano wengamba liking no olungamba okuteesa byonna mubimanye naku zino twetetaga ate kubawumba nyonyo twina omukulu kintu okuva mu office wali emanyiddwa nga mzee tuva ku main ninga office yebeera ya candidate president Museveni si ya president Museveni waba atuse mu kaseera kali akokubinkana bakola omulimu gw'amaanyi nyaawo nnyo badde no badde era mwava omukyalo naga nti mzee tuva ku main dosa ali ateekateeka kuva ku main navaako n'abagenyi bangi betusuubira olunaku lwe tulinayo enali mukada lwoyo omutendekera mu nabyafuza wedde emino okusinziira ku mbeera eriwo aga nti ajja kujja mu kalulu ka 2026 ng'ajja ku kaada abakozi nga beesimbyewo mpolampola era bonna bajja mu studio kansoke kada babuuzeeko nayanza nnyo muganda wange Profesa Walusimbi olw'omukisa guno ogumpeereddwa okubuuza ku bannayuganda ninsiimaga kibayo gemanya gange era nga bwanyanjudde omukulu ndi kada we NRM ogutali musango ekituwe wa Ssemateeka mu nnyingo y'enkaaga mu omwenda yaleetawo political systems mu ggwanga lino. Nzikiriza muganda wange Profesa nsooke okubuuza ku oyo yenna agyekuumiddeko enkya ya leero ekintabuli ky'omuziki 96 kawumuza 3 wano mu Kampala Namaliga Bombo Busega n'awalala Kampala yonna okutwaliza awamu n'emirirano neri ewaffe 9 mwaka wumuza 0 mu Greater Masaka agyekuumuddeko yenna mubuuzizaako abali e Masaka mu tawuni abali e Rwengo district ye Rwengo yonna Kabula lya Ntonde mwena mbabuuzizaako nzikiriza njozeeyoza abo bonna abafunye ebirungi mu wiiki eno gye tuli mu kukomekkereza ate mbasiimireko Mukama Katonda omuli ne mutabani w'owekitiibwa Charles Peter Mayiga yayoze bulungi nnyo emikolo gyawedde wadibwine emikolo gyabadde birungi gyabeire mirungi nnyo ddala so kati yetwalidde obufumbo kwabadde kwanjula anti buba buwedde kasita omuntu ogenda olaba abazadde n'otwala omutwalo abazadde ne bakubulesinga okusina ku Bayibuli babuwedde eri waffe tukita kuhingira ate okuhingira nako kulala give away okuhingira kukubanganga okusiibula mwabadde ku introduction kati ate okuhingira okwamwe waffe tukukolanga mu kukyala eneyanza nnyo obuwabuzi nenga bifaanagana byonna gy'emikolo gyonna gyemikolo gyonna so kakati muyogeyoge owekitiibwa Mayiga n'omutabani anti bamuyita Mayiga ko Charles Mayiga so kati mwenna muyogeyoge Mayiga family olw'okwetwalira obufumbo obutukuvu ne mwana muno gwe walonze mu bangi ate sebo ne Jeno kale ekyezi Kayihura naye muwalawe ekisoro yagenze Rwanda yawasizza muvuka yavudde Rwanda yatusonye anti era yali IGP we Rwanda General Emmanuel Gasana mutabaniwe ate yazze n'awasizza kale ekyezi so okuyingira okwo kwabadde ekisoro mu tawuni n'olwekyo municipality yonna yakwatiridde era nalabye ne Kayihura Muhoozi yakiikiridde ndoze government one ngali n'omukyala so kati muyogeyoge ebyo byonna byemutuuseeko nzikiriza nsaasireko abo bonna abafunye okusomozebwa okwenjawulo naye nga sinava ku muzindaalo Profesa ffe tugamba nti inna lillahi wa inna lillahi rajiun Sheikh Sulaiman Nkata yatuvudde naye yagenze bamba yaziikiddwa nadda ndowooza aziikwa leero yatuvuddeko eggulo kawungezi k'eggulo aziikwa leero yavudde mu bulamu bw'ensi eno nasembye okulaba Seeka Imam Kasozi ng'enteekateeka yaziwomemu omuntu okuviira ddala ensambya mu ddwaliro era wakuziikibwa olwaleero emitiyana mulimbo emitiyana kitalo nnyo so kati ffe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun so nsasiddeko bonna abafamire ye nsasiddeko obusiraamu bonna muzirimu community sebono yabadde yakyusa essula zonna 144 za Qur'ani n'aziteeka mu Luganda Seeka gundi si yasooka okukola yaliziwa Seeka bamutangaziwa
yasooka kola ki okukyusa Qur'an eyo sibamu yali mu kuba yali aba speed ka wano yali speaker foundation sibamu kubasooka speed ka bali abekatwe abasooka mukisenyi eyo mu kisenyi naye kakati Seeka Sulaiman Nkata abadde abuulirira nnyo abadde musaala abadde muziri mu skora agezaako okuzza emitima gy'abantu mubadde mulaba nnyo naddala mu mbeera ne badde tuyuuya ng'oba mbeera ya bwavu oba mbeera ya buli kimu kyonna abadde awa okuwabula kwe so n'olwekyo late Nelson Mandela yaliko president we South Africa yagamba nti when an African elder dies omukadde bwafa ku kyalo the whole library of knowledge perishes with him abagenzi n'amagezi gonna so kakati n'olwekyo ekyo nkireeta okukiteeka ku Nelson Mandela yamanya nti abantu bazaala nti empologoma ezaala mpologoma naye nti era waliwo gwogamba nti tadizikawo baganda bakyogera webale nnyo so kakati nsasiddeko abantu bonna sabo profesa eri ewaffe mu Greater Masaka ne mu Kato Corridor twafunye omuswiba gwabagwiridde mu balunzi ente zifa anthrax kakati endwadde zonna foot and mouth gye bayita kalusu ekiri eyo eryantonde ekiri mu Lwengo ekiri esembabule kalusu yakutte ente ate nga jjukira ebiseera bye tulimu bya nnaku nkulu ddala maama wange ali eri erwettamu ennyama gye bayita erwettamu erwengo ayagala kakiro k'ennyama oba atya webale nnyo naye kakati kalusu yatukutte ate neri ekyotera ne wakwatibwayo era kayi kyotera ne wakwatibwayo gye bayita anthrax obuuko obwo nabadde ndaba babiyita nkoto toko si kyangu kyakunnyonnyola nno n'olulimi lwa sayansi lw'amaanyi lwa sayansi naye njagala okubakubiriza bakadde bange oba baganda bange abali eri ekajja Rubanda mu district y'e Lwengo ebijaaba n'ekitwe kya Njovu ne kajja Rubanda nti tugoberere ebiragiro by'abasawo abasawo bano ab'ente n'abe security be bagenda okutulungamya naddala mu biseera bino ebya Ssekukkulu kubanga akanyama ekyamazima kyo mukeetaaga naye kalimu obutwa naye mugoberere ebiragiro by'abaki kalimu obutwa by'abasawo so kakati mbeekesa obutamenya mateeka oba oliawo tuyinza okufunamu obuzibu mu nnaku zino ze tusemberera okutuuka mu nnaku enkulu obubbi bukyase nnyo babanonya nabukantu naddala obw'ebisolo abantu bonna abalina ke balunde wako bankoko oba mbaato oba ndiga oba ki abantu bano babakyala kimpadde abaagala okulabira mu nsawo z'abalala abantu bagamba kyala tebagamba bakyala bano abakyala ekyala kino ekyolugalo bagamba kyala naye bw'okyoga nti abakyala kimpadde abanga bagamba abakyala ekyala bano abeenoonyeza ebyabwe n'osikabooti n'okozesa olwala n'osika kyekibata kyala kimpadde abengala empaavu bajja kyala so kakati mbeekesa abo bonna abalowooza nti bo bagenda kufunira mu nsawo z'abalala muganda wange Abudu Kafeero eri mu Masaka mu Kimaanya yaŋŋambye nti obubbi bw'ebisolo bususse bukudde ejjembe ate ssebo bajja ennaku zino enkuba engeri gye badde etonnya bajjira mu nkuba eyo ng'efudde emba so ne batwala ebintu bya bannayuganda naye kakati njagala obbakubiriza oba obbeekesa ku ebyo bye mukola nti security eri bulindaala eri bulindaala okulaba butya okonganga buli azze okubaako gwasobya n'okutaataaganya eddembe lya bannayuganda so kakati ssebo njagala okutegeeza nti ensonga eyo era security tejja givaako egikwatidde ddala nnyo so kakati njagala okukubiriza abo bonna olwaleero abanasobola okujja okuwerekera omugenzi Sheikh Sulaiman Nkata Mityana era bwe tuva wano ssebo tugenda Mityana kuziika Mityana mu mulimbo ye Mityana so mbagaliza okuwuliriza okulungi neyanza nnyo neyanzenge abakozi kano kammwe tuyina okusoomozebwa kw'amaanyi era ssebo ennaku zino ndi mu kutalaaga ng'olambula abakozi bonna mu kulambula abakozi ssebo ne wano ku Capital Radio watuuka wiiki ewedde nayita programu yonna yali yakamooca watambula wonna nengenda Zibukoto Street ludda wantinda kakati wiiki ejja ngenda nzika mu Greater Masaka
nzika mu Greater Masaka okulaba abakozi n'ebyo byonna ebibasomooza oba oli awo okufuna amaloboozi gaabwe gennaatuusa ku furo ya parliament y'eggwanga 2026 omukama bw'anaabanga ayagadde inshallah taala. Amina. Oyo mukulu kintu abantu babuzeeko era otuwe matter of the national importance. Ibyo tusooka wano ku Luttamaguzi nganti mu parliament wali kibaita matters of the national importance. Yesooka we speaker mitambo itizi gwe noyiwa. Era mbo abaka parliament awebe kajjalira buli muntu alete ekifudde we wange baga olugudo luganye wange ngekyo tekiri ku eri order paper. Buuza ku bantu tuwe matter of the national importance. Professor ne muganda wange Kanso nesima ne mwanyina zabeera waneno mukasirise atava mu kigambo ani nga naye nga akakasensi yonna eri ku social media okwerabe bigenda mu maaso. Nsoko okulamusa kumwe n'okulamusa n'abatuuliza bonna. Nja kwegatta ku muganda wange nyongere okwozayoza babatuuse ku bwanguzi obw'enjawulo. Kirungi nnyo okubanga omwaka gugwakate nga tulina achievements ez'enjawulo. Bingi nnyo ebadde mu wiiki eno tulabye East African Federation nga yeyongedde okunywera. Ekyo nno kyali kirooto ky'abanansiko. Jajja waffe His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Zino ze zimu ku bibala ebiva mu kye tuyita mustard seed. Sowing the mustard seed. Okusiga ensigeri yali eyakaliddaali eyo. Ebibala byevuddemu tulaba kati bitandise okweexpandinga. Ffenna tumanyi bulungi Federation had failed. Abantu bali ba personalize the federation yen. Amini bwe yavaako yenga tayira ba relevance ya Africa yali yajijja mu 17 galabye date china makulu naye kyamukisa mulungi okulabanga mu myaka gino emitono gye twakakulembere eggwanga nga we've seen a formidable federation etali bobezi nti eri kubakulembeze nga abantu waziranga eri mu bantu bonna kuba tutunuulira essaawa zino okubanga we have Somalia, we have Congo, we have South Sudan on addition to the 4 states. Tulizo kubera nabo mu namba na yeddala tuina waliwo ekyamaanyi ekikoleddwawo kibayamba okujja kwabo okundi bino byonna bwe tubyogerako tusinze kutuna kye bayita economy. Era president baba kinyolaga nti abantu bangi nnyo abali mu East African Community obukadde bwe butte tutunuulira nti nga boolaba olwaleero atera nnyo okubuuza ekibuuzo naga nti mutunuulire the United States of America Federation je bakola. Yes. Mumale mutunaina kuchebaita Latin America bwefanana. Kwegamba eggwanga you cannot grow as a continent ngate mwina katale kamala. Tuli mu revolution okulaba nga economy zijja zikyukagana. Competition kati je tuliko how do we outweigh Europe? How do we outweigh America? How do we outweigh Asia? Akatale katunulidde ku level eyo ya continental level. Era tutunulira kati nga protocols etuyina eziri mu misoro, protocols etuyina eziri mu production, what is the quality of our products, ebyo na tubifocusizeko okulabanga munna Uganda ali eruweru akola production oba yamata okuva engoma amatago boga producinga. President atugamba tunwe kye tuyita value addition nga tugongeddeko omutindo twongereko omutindo naye ate tofulumya amatalo milk tulabenga wikani okola omuzigo exactly okola kayoga tyako osobola okola product owe Nairobi najirya naga kati wanga tanywedde mata wanga izo tukanga obaga food at least naye ate omuzigo gujja kutuuka exactly osobola okola product netuuka e Mogadishu osobola okola product negenda South Sudan netunda ejuba osobola okola product e Kinshasa netuukayo osobola okola product Dar es Salaam Dodoma ne bituukayo Nairobi product yonga bajiyayanira. That is where East Africa is looking as of now. Nenge ebyo nawe tubituukako tulaba it is a seed or a fruit out of the mustard seed. Abasajja abali akasiga akakono bwekati 27 ne begatibwako bannansi mu lutalo lw'eruwero bannaffe batera okuga nti balwana byabwe simanyi balwanira bobo kaboka. These are the tangible fruits abantu ze batagala kwogerako. Mu weekend je tuze tutambuza ebintu bingi bize bitingana twalaba last twali waneno ku Sunday yagwa nga tuli mu parliament ya fo waneno twogera ku bice byayitinganya omukulu yayogera kibwe yagende Bulaya eyo kyanewunyisiza ndozo omukulu yawulira ebigambo ebyali wano bimwayi wange amazi muganda wange Nyakazana Honorable Luttamaguzi omanyi ba Commissioner Mtumi Nyakazana Commissioner Mtumi Nyakazana nebo yava wano ategedde okuba ayogera ko ne principle
namugambo wange yakyusamu ebigambo principal yatwagenza okukolemekeza mu weekend wakati principal ng'agamba bansi bakama tugembuza sabyogera ebyo ebintu sabyogera si bye nali ntegeeza kale kitukola bulungi bayibuli etugamba nti tugwenga tuyimukenga emirundi yonna ekigwa ekimu tekiyobera baana okuzannya ate omukkiriza omutuufu yoyo akoze ensobi n'agimanya nti ensobi agikoze eki kale bw'avaayo n'agamba nti bantegedde bubi ng'ate ebigo byadde very clear on record tugamba nti mu kifuba alabika yafunye okwekuba oba afuukirira munabyabufuzi nnyina weddemire banabyabufuzi bwe mwakula bwe tutyo nno mwatu bannabyabufuzi okuleka aba opposition naye mwenarem we believe in what they call facts believing in politics tuli maaso ga president tumugali wa radio inene yaffe y'obujjaja bagigadde n'agasibimanyi yali tabimanyi omanyi waliwo UCC yali tabimanyi waliwo UCC eba lipooti ejuwa minister wa information nata tusaindo ati minister bw'aba tannaba kwetegereza basinzidde ku ki kubanga alina okutwala explanation eri detailed katayinza kukwata n'atwala mawulire maaso ga mukama we nga tamanyi bulungi ensonga kiki eyaviiriddeko ekyo okubaawo naye kyatukola bulungi nti bwe yamanya immediately ensonga zaali yamanya byagenda mu maaso ensonga zaali yatambula bulungi ate nabo ne bamanya wa ensobi we yavudde kale twongera okwebaza wiiki eno Ajati Hadija Namyalo nga wamu n'abazzukulu tubadde nekyo tuyita reach out to the community era tutambudde mu ghetto areas okwetoola mu Kampala olumba mubagamba ki fenno bwe tugenda mu ghetto the language we speak abantu abasinga bamanya nnyo ebifo bya ghetto ng'ebifo ebitalina makulu era nzijukira omukulu amanya Mushega bwe yavaayo nga principals okwesimbawo n'agamba we never even thought at any one time that there can be something reasonable or something good ekiyinza okuva mu ghetto that can come from the ghetto naye natamanya nti feffe n'abazzukulu balabako wano today we are products of the ghetto bwetunudde mu memba parliament yaffe ya Uganda ng'ogenda ojanalizinga bulungi bwoti oyinza okulanga hafu yonna abantu baffe beno waffe ate ne bwatunulira mukama we ye kyatamanya his excellence jjajja waffe that's a ghetto product era bw'otuuka awo atera okubuulira ffe we twali mu Suzana ffe we twakola bino Suzana yali abaghetto onyagala okumunoonya lifestyle ye agenda neevimbisaamu n'abeerako eyo n'alagako nti waali nga naye is a man who is a product of the ghetto era akugamba nti ffe bwe twalinga tuyiriba bwe twayiribiranga wansi ku William Street n'ogamba nawe this man ebyo byabangawo bitya naye is a product of the ghetto naye bwe tutunulira abazzukulu tubadde ne outreach okubatwalira ku mmere tubatwalidde akawunga tubatwalidde ku bijanjaalo batukoze bulungi nti turn-up y'abantu etegeerekeka batukoze bulungi ntongedde okunyweza omukwano ogwo batukoze bulungi nti abatwala ekibuga Kampala bo batuula eno balina ekifaananyi kye balaga omukulembeze w'eggwanga n'ensi nti Kampala everyone can survive by their own naye it is high time tutandike okulowooza butya bwe tuyamba ku bantu bano abali mu vulnerable state bwe njogera ku vulnerable state waliyo omuntu atasobola kufuna kyamisana olunaku mwejjere waliwo omuntu amalako tusanze abakyala ab'embuto nga ne talina kyakulya waka kati office ya national chairman one of the mandate we have okukola ekintu kyonna ekigatta ku NRM era nga tuyita mu mikwano gya his excellence the president jjajja bangodde okuvujjirira emmere kuba batuwa products Ajati Hadija Namyalo n'abagamba bannanga abazzukulu bange wani abawa emmere tuyina emikwano mingi kwata mu nsawo bawa yeggwanga tuyina emikwano mingi eggwanga lino abantu babadde banoonya kye bayita an office where they can have their trust abantu bangi baagala okutuukira okuyamba bannayuganda naye kitukoze bubi nti abantu ababadde basinga okuba mu buweereza beeyagaliza bokka emmere engeyo bwe gy'oli agitunula gitwala mu constituency anoonya akalulu naye gye tutwala mu constituency awa abantu baayo kati goba abantu bo ng'ate owa constituency yo tutunulira you have a conflict of interest bana bali baba bagwanga wadde baba babena ye ati munanamo wuwe we are looking for the conflict of interest lwaki otwale niye nammo wuwe aba bali bubinga ogamba ng'owabeno kati abazzukulu bajjajja bano bagezangako okuwa explanation eri muzeeyi nti abo abantu tebalina makulu era muganda waffe principal we yalinga atambuza enjiri ye ng'agamba abaana abo bali tebabaliiko bali ku lwabwe kyali kiraga nti temubaliiko omanyi bannabyabufuzi osobola okukwata ekigambo n'okikyusa okujja mu gwe kyoyagala nekituuka woyagalira nga naye twogedde mazima ate ne baminisita baffe ne batukola bubi abasinga baagala nnyo okulya mu gavumenti baagala nnyo okulya mu jjajja oli bwamugamba nti toyinayo yadde akalulu
nagamba how does it happen I'm saying nze mpayo obukadde 10 walwayizo tuka maso ga jjajja nayagala musibule nga mwe bali nyumwe bali ddala nate kati gwagala engala ezo ez'amaanyi zatu otunulidde gwe ng'omuntu okufunamu naye n'otatunulira abantu b'omu ghetto kuba buli ghetto gye tugendamu waliyo public schools but why are the children not going to those schools waliyo public health centers naye abantu lwaki tebagenda kujjayo obujjanjabi ezo ne questions tulina okuzeebuuza okuba ensi ne mu America waliyo ghetto ejeri ddala ensi teyinza kubanga ffenna tuli ku museetwe tuli mu kilasi wabawo okuseerera naye mu kuseerera ng'omukulembeze buvunaanyizibwa bwe okulaba ng'ate waliwo kye tuyita equity and equality nga buli omu asobola okufuna this public service kati office of the national chairman era bwe tubadde mu Banda Bizone ne tugenda mu Acholi quarters newunyiza okusangayo zone gye bayita Kinnamwandu kuliko bannamwandu bokka eri bannamwandu beere wanzo baba kisala busaninga waliwo n'abantu abalamu abasajja abajjudde nkugambye ova nyumba ku nyumba chairman mukyala mwasanze namwandu naye chairperson no sinnamwandu naye ekyewunyisa abasingako baki bannamwandu 70% bannamwandu abo n'abakyala bakyamani twatuse ekibuye the number was overwhelming mu ghetto musuna zone era nga nsaba Lord Mayor nti nga jjajja bwatera okugamba nti tuve mu byobufuzi naye nsaba abantu abakulembera ekibuga njagala bambi mufeeyo nnyo okudda wansi ku ground abantu bano tuleme kubalowooza kubakozesa nga means okufuna ebifo byaffe bye twagala tuleme okwakusama ng'amadaala abantu bano balina okuba ends in themselves tulina value gye tubagattako omukadde ono omwana wa stranded n'abaana nga tamanyi nti waliwo ne presidential skilling center wasobola okumutwala bayigiriza abantu obwereere ewatali kikumu kyonna Lord Mayor Yasirukwago Joel Senyonyi honorable bali mwezo honorable lwaki temufaayo nti waliwo ensonga eno etambula waliwo kino ekibagattako nga tuvudde ku byobulamu lwaki temujja mu kitundu kino mu kifula kya ggwanga lyonna ne mugamba nti kakati mu publishing nti nakawa abantu babeera weewati ne mulinda bali emirimu gyammwe gy'aba gavumenti omanyi bali tebajja kukikola kuti structures z'obuweereza buno nzibu nnyo but when we are in times of contesting ekyo kiseera kibaawo ne bwe tuka mu time of service delivery ekyo kiseera ate tuba tuvudde mu bibiina by'obufuzi twaliwo neno honorable Luttamaguzi n'akugamba bwe twali tuyisa anti-homosexuality act twagiyisanga members of parliament whatever we pass kiba kyaffe balondamu nti enkaaga kati bwe tutuuka mu buweereza tetuweereza nti tuweereza mu ba NRM wabula tuweereza bannayuganda bonna kati buli mukulembeze Lord Mayor Yasirukwago ye talina kugamba nti kakati zino enguudo Museveni akutte enguudo tutunuulira omunayuganda oluguudo luno lumuganya okukwata ebyamaguzi bye n'abitwala mu katale webale nnyo mukulu kintu matters of national pontes erabika nti ewedde tugenda ku mulamwa namwe osobola okugenda ku WhatsApp ya Facebook eri 0752 237 bagita 0752 237 koyita n'ogenda oteeka kirozo lwaki ensonga gy'ogenda okubanga osimbako essira lwaki abaka parent bayise take especially obayisa ekintu kyonna mu parliament nga kiri involvinga mu sente kusinza budget ya Uganda nakoze bayisize nyongereza olwo twasooka ntulabanga waliwo wabasimbe obukadde 40 olimba parliament gubwadibirira kagezaako okubuzaayo bamugoba tukanti senga yansanga nali muganti wayizire kanjabbu kutusiza ne bamugoba nga bagobi lwaki wabawo enjogera egamba nti baba wadde sente okuyisa kino emirimu gy'ababaka ba parliament gya kuyisa oba kuyisa tteeka nakukola budget ya Uganda amateeka noba wetteeka lyayisiddwa nga liringa ngeri favoringa government wabaawo obulabe obugamba nti baba wadde sente era tegamba nti naye nga ate bw'oba otunulidde abaka parliament abasinga obungi bali ku saidi ya government bali mu kibiina ekifuga eggwanga naye bwe bayisaawo wabaawo ebigambo ebikomawo eri abantu kati ekiri mu ddiiro abaka abali ku ludda oluwabuzi bwa government oba oluvuganya bavudde baga nti waliwo obukadde 10 obuyengete obuli awo kuba tebunatuuka bwatuuse obugenda obbaweebwa oba babaweereddwa edda abaka ba parliament bino bivaawo aliko ejjinalagirabye ng'ate abakirimu ennyo n'abakiyombera baga nti bali bapanising bwe abakyogedde nga bonna ate bali ku saidi yemu nga baga nti bano bapanising bwe bakijjeewa kyasooka nekyogera mu mukulembeze w'ekibiina kya NUP Honorable Robert Kyagulanyi ng'agamba nti manyi abaka abakolagana ne NRM abange bennyini aba NUP kyonna kibasuula wala bwe twatuuse okuyisa ennyongereza y'essente zabali $3 trillion
babagambi babawe y'obukadde 10 naye bubabalirira nti baziba obukadde 10 abaka 15 nga mulimu n'aba ex officials n'abalala oyinza okusanga nga babawadde biliyoni ziringa mu 5 zibayizo bawa bwogeze n'osaawa awantu nga ekawempa oba ekiruddu bali waffe kasubi n'obaako wosaawa osobola okwazimbirawo eddwaliro ddamba naye mu buntu ng'oyogera nga tuli mu ggulu kuba tuli ku nsi omuntu yali badde tayinza kuyisa ssente n'azitwala kiringa kugamba nti omwana omutumi atwalirewo nayiba kyayi oba eggolu mwana wa nayiba akaaba mutwalire eggolu omwana nga talidde ate yajja alisunye kati baka parliament kibakusoosa okukola bombu kusinza singa bazi bawadde tugenda kuwega ne council ensima ne mukulu kintu abalala babadde mukulu wasotadde ozirutwawula alemereddwa nguudo zasalibwako ewaabwe engoma abadajja nasanga nga ate emmotoka za paakinzeewo waayina okuyita ekyo nakita tusuubira komisona bamwine neeta nakutuuka wano Honorable Luttamaguzi neeta abatanatuuka wano tumanyi oba anajja naye bw'aba nazze tujja kwebwe tukyalina essaawa namba n'ekitundu abaka parliament engambo zino zivaawa oba kituufu ddala babawayo kasente neyanza nnyo neyanzeege muganda wange Professor Walusimbi wamu ne management ya Radio Beat nono mwanyinazi ani atuteekayo ku mutimbagano na Uganda mwanyinazi ali eri e Dubai oba mu UAE baba batuota buliro atote buliro so kakati naye tumwebaza olw'omulimu ogwo gwakora ntukusiima habo mulimo ogwo omurungi ogw'okukora olulimi alulira bulungi nyenda kumusiima abo abagenzi bange aho mulimo ogwo omurungi ogw'okukora okukwata ebitensyo byaitu ebitekerezo byaitu kubitaha aha website abanyayuganda baberebe kakati muganda wange Professor Walusimbi nzikiriza sebo nsooke okunyonyora oba okunyonyora mama wange ali eri Lwettamu mu district ye Rwengo je nasomeranga ne bali manyancho obolyawo ategeere kiki kye twogerako ekisoka kya byonna abakulembeze betwasindika mu CA Constitution Assembly mwajitanga Constitution Assembly bagenda bakula mu 1995 twasindika wasolenzi naliko kati eri erwemiyaga gye twasindika omugenzi Hijiro Semazejere afofa kyali waswalule era tulikuita irungu jawu era mama wanga tambuza biyeta ina mtawana mama wanga erwemiyaga yangamba nti basimbanga nyiriri twasimba ne debate yalinga yakimeza mwenna ne balabani omusaale sibya ganti oli agenze nakolera mu kawondo keri bajja bonna ne bakwata mu ngeri alphabetical order ngwabangawo master of ceremony oba presiding officer n'agamba nti ninsiima godda kazindalo ne badebatinga noyogera nga katugenda kulondola osumuruka abali basanga ati aho nasinga kwoli noyogera n'ebitabo gye wasomera byokusoma byabanga bikulu nnyo noyogera Luttamu nogenda St Bernard's College ekiswera noyingira Massachusetts Assembly twasinga okusindikira abantu ate abasoma ate kyannaku nnyo twakola parliament yadda nga tumaze okukola Constitution Assembly ate bakaba parliament baali bakibogwe ebyo bivudde mu gwe mama namu amanye nti bivudde wote bivudde wange kakati betwasindika mu Constitution Assembly mu 1995 abatwala ebirowoozo byaffe mu kukola Constitution y'eggwanga Uganda eno yennyini gye twesigamako bateekamu ennyingo y'ensanvu ennyingo y'ensanvu nereetawo parliament y'eggwanga era yennyini egamba nti akawaayiro akasooka kagamba nti wanaabeerangawo parliament y'eggwanga. There shall be a parliament of Uganda. Webale nnyo omanyi bwe tuba tusoma muganda wange kintu ekigambo shall naddala omusomesa alieri mu district y'Erwengo gwe bayita Mastantale omusomesa abaana b'Erwettamu ekigambo shall kitegeeza mandatory kiteekeddwa must happen kiteekebwa okubeerawo wajja kuba wateekeddwa kubawo parliament. Webale nnyo ennyingo y'ensanvu mu constitution y'eggwanga Uganda nereetawo parliament y'eggwanga kakati era eyo ye yasinziirwako okusindika ababaka ba parliament nti bagende nga mu parliament y'eggwanga
ngabenkana we bat no biyigirize bwe buno obuyigirize era bulambikidwa mu nyinga y'ekinana we buli nti omuntu atekebwa okubeera nga yayita sini ey'omukaaga ekisooka mu nyinga y'ekinana akawaayiro akasooka bagamba nti omuntu okubeera mu beka parliament atekebwa okuba 1 nga citizen wa Uganda mutuuze akokubiri ne kagamba nti otekebwa okubeera registered voter ngoteekeddwa kwanga ojja kulonda registered voter gweke nnyini ojja kulonda gweke nnyini wewandiisiza okuba oli okulonda toyinza kujja nga toli register ne bakulonda nti ennyingo y'ekinana bwegambye mu constitution y'eggwanga Uganda siyinza kubanga nvudde ebweru w'eggwanga mbadde emyaka 10 nenkomawo nendigesali nga sijasingangako mu balonzi naye nga nja kwesimbawo ate kati kasitobeera nga toli registered voter toyinza kwesimbawo ate wesimbawo otya nga ennyingo y'ekinana constitution y'eggwanga Uganda bwegambye kanso nisima tuvunula akantu kano nti bwembanga ndabiseeko nga nesimbyewo bwendi nentuuka nga newandiisa tubadde tukiraba several times nga ku lukalala abantu tebabaako nga tajjidde ku lukalala naye nga ate ye muli yewandiisa etteeka mba sirimenye well kakati era ne electoral commission ineteke yalyatekebwawo electoral commission ya Uganda botunulira ennyingo y'enkaaga eretawo electoral commission yaki yeggwanga akubira okulonda webali nnyo ekayita the independent electoral commission kakati bw'obanga weewandiisa ng'olina ne proof nti weewandiisa nganze bwe neewandiisa mu kusooka nasooka neewandiisiza mu Batasere Masaka oba oli awo mu kukyusa n'okyusa n'ovaayo n'ojja ennateeka n'ojja Rubaga nga information teyabeera captured naye ng'olina obujulizi nti weewandiisa yes so eryo etteeka baddayo ne bali revisinga bubeera bunafu electoral commission musajja yewandiisa tumulaba nga atransferinga wunajje naye wali mukuba we yali atuka mulwere epapula nebibula kati obwo tebubeera bunafu bubeera bunafu oba oli awo bw'abakulembeze aba electoral commission so kati awo osobola okustandinga oba okuyimirirawo then akasembayo kakugambye mu nyinga y'ekinana qualifications za member of parliament akasembayo ba party C ekugambye nti oteekebwa okubanga wa attaininga minimum academic qualification tuwasomako ekimala notuka advanced level advanced certificate of education nga watuka musini ey'omukaaga it is equivalent obanga waliwo ekijenkanankana wali badde nozo watuka musini yafuna ogana nokola kosi ya diploma kyaba kyenkana naye era waliwo era n'abayita mu certificate kati agenda okubireeta nga byenkana senior 6 Uganda National Council for Higher Education nga byenkanankana senior y'omukaaga ne wali mu ku desk ya nomination of desk eyo nga tugenda okunominatinga national education curriculum aba national higher education ndache babaawo kubanga bali bawandiisa nnyo nga tebasoma ate coordinate tunka nabo lwaki iraba ku desk namugamba nti waitu wasoma tetukulengera mu bitabo byaffe na tumuwona anti kakati nkugambye omanyi nesigama nnyo mu ssemateeka ssemateeka eyo gy'olaba yakolebwa mu 1995 yes mulimu ennyingo ey'anamwemu ennyingo ey'anamwemu ekugambye nti omuntu alina eddembe eri access nga kye bayita records oba information tukiyita access to information and records olwaleero luno nze nsobola okusaba omulimu ku beat oba ku capital radio nengenda ku NASA nenjingirira essini ey'omukaaga nenjireeta kati olw'okuba profesa ne mwanyinaze Ani ne Kadima abali mu interview room tebayina byuma birengera wala kulaba certificate yange nga njikolize nenjiteeka nti St Bernard's College ekiswera natulirawo senior y'omukaaga Masaka nembireeta kakati bwe mbikuwa igwe mu nnyinga y'anamwemwe ya constitution y'eggwanga Uganda osobola okuwandiikira kye bayita Ministry of Education oba Uganda National Council for Higher Education noga nti mukulu kintu noteekako ne olupapula lwe lwaleese mabega n'obitwala obibuuza bali ne baddamu ne bakuwandiikira olupapula namutayiika nakati omukulu oyo nti eno index number U0 biki tebanga nayo akole chipuli ontegedde bulungi nilo ache bakalubiza court neguze wiki miezi mukaaga laki bakola ekyo nekimaba nti tumwina wadde anti gwe bakugambye bwoleetanga empapula okimanyi bulungi nnyo nti mu Penal Code Act amateeka agatufuga forgery guba musango
nenki manyiko impersonation guba musango emisango ali mujempulire jabaka ba parliament bawabidde obutali buyivu namalako nagana musanje kyokubiri nga tebasalanga nti yasoma nene bizuuka nti ambu tufu yate yasoma ninga parliament yewali anti etteeka amateeka abagakola batuwa omukisa okuwulirwa obuulira oluuyi olulala ompalabanyiza n'onkuba mu kkooti e Masaka nti nze saasoma nendeeta obujulizi bwange nga nasoma yes mu bujulizi bwange naawe n'oleeta lijoyinda zo ndi okumanya teyasoma bino wammanga kati kkooti etwala obudde okwetegereza byemulesmalakabanga ekyalaba mbeereeyo ekyo kimu ekyokubiri koti bwesala omusango nti ninsima teyasoma ekiswera teyaliyo ne Masaka Secondary School teyaliyo okutuula sini ey'omukaaga wali baba baweereza verdict oba baweereza ruling bakugamba nti oyina eddembe okujulira bw'oba tomatidde na nsala eno nga nze nkwata bannamateeka abange kati mu kujulira nosigala nkyali mu palamenti anti bwenjulira ngamba nti ebisaliddwa kkooti biyimirire nze nkyagenda mu maaso nange basooke bampulirize mu paati tu yange biyimirire era nga bisigale tulina kye tuyita maintaining a status quo bisigale nga bwe biri koti ngeyisa orders ezo nga bisigala nga bwe biri nga nze njulira luddawa nga njulira mu constitutional court kaka oba court of appeal kati court of appeal koti ejulirwamu eyo etuulamu ekulirwa deputy chief justice n'abalamuzi abalala so bayina kye bayita session nti omusango guleeteddwa ne bajja kutuula okusinziira ku kiseera kyabwe batandika okuwuliriza ensala bayinza n'okumala akabanga tebannatuula anti mwe mwaleeta ebyakukolamu kati gweyagala bagusale nga bali abalamuzi baga oli akyali bizo nakyali bizo mpaka lwe babeera nga bali wamu kyekyo kitwala ebbanga ddene ng'omusango tegunnatuula ate kooti ekulirwa deputy chief justice ayina kubaawo nga waali justice Richard Buteera kati yaliwo Buteera kati yaliwo mwanyinazi and kyaviira ddala ssebo kakati deputy chief justice ate nga adeputizinga chief justice mu ggwanga ayinza okubeera ng'ayina abaako emirimu mingi okujja mu musango gwo weebale nnyo kakati gwe bw'oyagala nti ababiri abayiwo batuule kola mwejja kuba tekozebalina basatu balina kuba bataano oba bana above kasaba wera abasatu kola mwe beetandisa okuwera babanga babala 2 yes so basatu bwerere yes kakati ate jjukira nti ate kooti ejulirwamu yedabolinga nga constitutional court mu ggwanga yes court of appeal edabolinga nga constitutional court yemala nefuka court etapula semateeka webale nnyo kati ojja kusanga nga waliyo emisango egyokutapula semateeka mingi wano okudda okujja okutuleno kummwe olunga parliament agenda maaso so kakati oba oli awo kireetawo naye ekimu kye tuli mu kulwanako mu siga eddamuzi oba ekitongole ky'amateeka kwe kumalawo kye tuyita bakarogo emisango emingi egyetuumye nti omuntu bw'aleeta omusango gukolebweko speed omuntu afune obwenkanya so kati ekyo kiri mu kulwanizibwako kakati kiki ontadde nnyo mu mateeka kiki kyenkutuusizaako njagala okutegeeza nti bwe tumala okulonda ababaka ba palamenti ne bayingira palamenti y'eggwanga emirimu egibasuubirwamu emikulu giri ena njagala muganda wange ali gye bayita ekyeyagalire agimanye mu lwenge eri wansi oba ekalyamenvu erya ntonde eri wansi ekashagama kakati ogusooka gubeera representation okukiikirira abantu nga tulonze mukulu kintu nti palamenti waffe omulimu omukulu gwalina okukola kukiikirira abantu nga tolinakwako kyonna kyakola asooka kubanga mukiise kuleeta ddoboozi lyaffe lyalijje omulimu ogwokubiri omukulu ogulonzesa oba oguteesaayo omubaka wa palamenti kubeera kwetaba mu kukola amateeka legislation okwetaba mu kukola amateeka tuli wamu omulimu ogwokusatu baguyita budget approval oba appropriation okukakasa budget eyo oba okujekenenya entematema bulungi binalagawa bano abeebulemizi bagenze naki abenakaseke mugenze naki abekayunga mugenze naki bwe bityo then omulimu ogusembayo ogwokuna ogw'omubaka wa parliament gubeera oversight
okulondora government byetadde kesira okulondora programs za government ekiri mukuru kintu kyabadde akutegeeza bwabadde ayogera kuba honorable bali mwezo obutabulira abantu nti waliwo enkola ya government egenda mu maaso abantu matwale bagende bakikole bamemba ba parliament abali ku luuyi oluvuganya government oba oluwabula government bate ogwo omulimo tebagukola abamu balamenga okutali gwabwe abamu era tebagala kulondora nkola zaki za government kakati eje mirimo mama wange ali eri ekannabulemu bwamara okugitegeera kati tudda okuguno omulamwa gwolese babo bwanga bayise embalirira njagala okutegeeza munna Uganda ali agyekuumiddeko nga mama Chris ali ebombo ne mwanyinaze gwe bayita Nasazi Monica ndi njagala okutegeeza nti guno mulimo gwa baka wa parliament okuyisa kye bayita embalirira. Professor Warusimbi ne muna Uganda tuwuliriza nze nyinza okugulira gwo okkola omulimo gwo okubiriza program mulengera oyinza okumpa akasiimo naye mbankugulira oba tonguze teguba si kataraalyo libaka nnyo kujja wano webale nnyo sala nguyina webale nnyo kakati njagala okutegeeza muna Uganda nti tewaliwe kiwandiikiddwa nawadde we kiri mu mateeka agatwala parliament y'eggwanga nti omuntu aveeyo agulirira omubaka parliament okumuwa miliyoni 10 z'obadde oyogerako bwayise ennyongesereza bagita nyongereza supplementary expenditure kweri budget yasooka banyongeza kakati kino kitekebwe ku record ng'ennaku z'omwezi 6 December lwali lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 6 December lwali lwakusatu parliament netuula okuyisa kye bayita supplementary expenditure schedule number 1 basinga kukuba nnyo ndulu nga balingedde zigenda mu State House bazikubiramu nnyo ndulu yali schedule number 1 ekiteeso kino oba motion eno yaleetebwa Minister of State owa Finance general duties nga bamuyita Henry Musasizi yayanje ensonga ye ya presenting a motion eno ku floor ya parliament okuleetawo kye bayita supplementary expenditure bagati tuongereyo kano bintu bitambudde bulungi webale nnyo parliament neja approving yali ya 3.5 trillion 3 trillion 3 okimanyi ndi munoonyereza tokimanyi so kati ne approving 3.5 trillion era sebo ebyo byonna ebyateekebwamu bwe nabadde nkola okunoonyereza kwange mwe mwali State House yali classified ensawo enzibizi okusupportinga sako y'aba artist baba billioni nkaaga 13 zali nkaaga nedda muganda wange nga batu wantono okimanyi ndi munoonyereza zali billioni 13 zokka bakitenda nnyo ziri nkaaga babuwadde nedda we yagamba enkaaga yakuwabya billioni ziri 13 okuteekebwa mu nsawo yammwe sako y'abayimbi olibawa bawa kibiina kibabiri bibiri kye bayita sako muganda wange kintu akimanyi bulungi mwegattira mu kibiina ekyawamu nga mulina omulimo ogubatwala awamu ne wabaawo ensimbi ezibateerwa mu nsawo yammwe ng'ensimbi zino mujja kuzeewola ku magoba amatono okusinziira oba okubusitinga tugenda zijja tuzeewole nga tuzzaayo katonotono nga tekatunyigiriza sigamba nti baziwa bayimbi nti bazireese bazikuwe tugwe mu bikopo tugabana baziteeka mu sako yammwe mu nsawo yammwe tuli wamu kati awo tukanyiza budget otema akati tulinawo ne shortfall ya census preparation okubala abantu tokimanyi bagenda kubala mu mwaka ogujja billioni 14 ezateekebwawa zigenda okubala abantu then ne tuteeka ne Munyonyo convention center okola Munyonyo tulina olukungaana 37 billion tugenda kukola olukungaana lw'amaanyi lugenda kukola mu January tugenda kubeera n'olukungaana olwa NAM lugenda kukola ensi ziri zinampa wengwa zitalina wezigwa mu bisomo by'owulira bino biwukule ini byani by'olulya wakati non-allied movement zitalina wezigwa ate tulina era mu January era still tulina olwo olukungaana lwe tuyita G77 yolunga China yeruomye mu mutwe olulidingi bwa China yeruomye mu mutwe njagala maama wange ali eri ekiswera amanye lwaki budget eno oba ennyongesereza yakola ki yayisibwa then ne mubeeramu ennyongesereza endala eya UBC eyaweebwa UBC omukutu gwa Uganda bagenda bagudda abulule anti Uganda Broadcasting Corporation billion 25 then no ku renovating a national mosque
omuzikiti gw'eggwanga bilioni 2 Gaddafi bilioni 5 bagamba kusigako langi bilioni 2 nedda sebo muganda wange ndi mukuwa facts bagamba omukyala yali omukyala Betty Amongi yateekayo kapapulanga ka bilioni 2 tusigeko langi tuzeewo empola bwetu owaye okusigako langi omuzikiti gwa Gaddafi gwogumanyi bilioni 2 tegusobola kuziddaabiriza tetugamba kuddaabiriza waggulu wabula ne wansi nerudda okuguteeka ku mutindo gwe nyini ze bilioni 5 ezayisibwa guno gwe batwala atani agutwara omulenzi yawangula ddase emisango kooti yamaze kugira bugizi naye seba akyali naye ayinayo chance sagala kugenda mu luli sebo luli nge yasooka yamugamba gutwale bamugamba songa ku kyolaba ekijja mu sente nedda sebo n'asonga ku luli nge wagisoma bubi n'asonga ku muzigiti luli nge wagisoma bubi yava mu kooti ono abanje abusiramu Justice abangi abakungu babasiramu abangi abusiramu Justice bwaddukira mu kooti yes kooti bwe muwa obuwanguzi nelistinga ne properties z'obusiraamu ezino kwatibwa ezijja mu sente ze yes zikwatibwa okutuusa nga asasuddwa ensimbi ze namuzikiti gwagenda bilioni 19 kakati kino ekya bilioni 5 zetwogerako okuddaabiriza omuzikiti kyali kyateekebwa dda n'okubanja kuno oba n'okugenda mu kooti tekunnabeerawo kubanga owekitiibwa president w'eggwanga bwe yakyalako omuzikiti gwetagama okuddaabiriza no baamusaba bamusaba nga bayita mu his eminence mufti w'eggwanga Dr. Sheikh Saban Ramadan Mubaji nga enyanfa gulimu enyanfa muzikiti egwetaga okuddabirizibwa okw'amaanyi naye owekitiibwa president n'abagamba nti ensonga yammwe enjirabye nja kugitunulamu naye nja kusindika UPDF engineering brigade ejje ekole quotation ezensimbi zeyinza okugukolera oba zeetaagisa okukola omuzikiti ogwo okuguddaabiriza kubanga eri wansi gye basaalira enkuba yali etandisa okukola ki okuyitamu wansi mu kapeti neruddawa so kakati nga national mosque oba oli awo nga tetusobola kukkiriza kubeera bwetyo yes owekitiibwa president n'agamba nti nja kuwandiikira na attorney general sabawuliriza wa government yes kati nga owekitiibwa president tasobola kukwata mu nsawo ye wadde head of government wadde gwanga yes naye tegwanga lina sente zaalyo naye nga sente zirina kuva mu ministry ya finance kyokka ate ministry ya finance egamba nti tetulina sente right now kyetuyinza okukola kwe kuleeta motion yaffe ku floor ya parliament eyo nyongereza okusaba ennyongereza eyo namwe ne tubagattamu ab'omuzikiti ne bagattibwamu webale nnyo so muvuzo ganti babaka parliament balina okukola emirimu gyabwe nga tebawadde kasente luvuvumo luvaawa kati nakusose nenkubuuza profesa Warusimbi nti gwenze nsobola okugulirira okukola omulimu gwo gwa program mulengera anze tongulirira okubiriza program mulengera guno mulimo gwabwe okuyisa embalirira ya government niyo muntu bwakoowa ennyo n'abanga nti eddimu eryo baliberako ebbanga ddene ndooza ne babawo ke babawa kekano ketukubira enduulu oba tebalina kye babaweera ddala tewali luvuvumo lwonna lwabawa kuba mbiwulira omanyi ffe mu mateeka tugamba nti he who alleges oyo yennyini abaako kyagamba akakasiza ddala kikyagambye ate oprovinga ne facts ng'ozireeta si lugambo si lugambo nawulira bye nawulira tugita hiyase olina okumala okukakasa nti kyenjogera kyekino webale nnyo gwe bw'oba ng'ogamba nti waweeredde miliyoni 10 ng'omubaka wa palamenti nti baakuguliridde oyise ennyongereza zireete oba vaayo obadde oyogera ku mukulu akiikirira yazuzuuba nazo nga wazisa tazirabawo kitegeeza ye bwe yazireeta bwe yavaayo mu lujjudde bamukangakanga nnyo ne bamukangakanga alina okunnyonnyola ensimbi zino wazijja wa bamukangakanga yali atambula agenda gye yazijja ne bamugawa oyingira n'okubiddwa ebyo sibimanyi sijja bigendamu nnyo naye kyenjagala okutuusa ensonga yange gyenjagala okutegeeza nga tuwumbawumba muwuliriza wa beat nga mpumbawumba nti si kituufu ku lwange mu opinion yange nti omubaka wa palamenti asobola okugulirirwa omulimu gwakola ate okukola omulimu gwayo zino envuvumo zivaawa envuvumo ezo nkugambye nti ekirungi olina kontakiti z'ababaka ba palamenti kinkoze bubi nnyo nti onareba Luttamaguzi obadde oyina akaseera akamuteeka ku nninga annyonnyole
ndi ensimbi zino bazifunye nga ababaka ba parliament nze kirungi sinagenda mu parliament y'eggwanga n'ogenda sana akatu ako kasangayo ate tokyusa nteekateeka z'abali kyusanze boogenda maaso sebo tewali kugulirira muntu ng'akola omulimu gwo sekyenjagala okutegeeza munnayuganda nti emirimu ena gye njogeddeko egy'omubaka wa parliament bw'aba ng'ayisa embalirira y'eggwanga oba ennyongesereza gy'oyogedde supplementary yonna aba akola mulimu gwe webale nnyo webali ddala kanso n'ensiima munnabyabufuzi awedde emirimu nga kada w'enaalemu ateekateeka okwesimba okutyako akiikira abakozi 226 twamaze dda okuyigwako dda owedde atudde wano nga anyiga ebintu awandiika bw'ati naye kasooka babuuze kunugenda komisona bamwene leero nina bakada beereere ab'enaalemu abantu bange bonna abasaidi endala eri tebasobodde kulabikako endala mutesobola kubeera ne bakaddazi mu baana baki bakaddazi babeera ba Uganda muli bakadda ba Uganda kubanga kadda beera oyo asobola kwewaayo okufiiririra eggwanga lye yekadda asobola nayiwawo omubiri temusinga kuyiwawo gwenaalemu Uganda muyoyo gwa ggwanga katika enali mu kantu katono nnyo mu Uganda olaba tugamba ku Uganda nawe obaamu enze ne mwendi naye butugamba enali musimanyi obaawa nze mwe nali musirimu sirimu akalulu kayinza omuleka wabweru njagala kutwala omukisa guno okulamusa abataba bana batuwuliriza ku radio FM Enganzi BTFM mujja kunsonyiwa kubanga nkeri sebadde mukiduula obadde mu kanisa naye mbadde nkola osabako abasigale musaba ante ekizibu kimuyina okusaba tumukutegeera mugenda ogenda mu kanisa n'osaba kwesi kusaba kolaki kukuŋŋaana kwebaza okukuŋŋaana maybe naye okusaba n'obutuula mu nyumba yo osaba ng'ekyo osaba mukuŋŋaanengako mu kanisa bayibuli ekyogera Katonda abeera buli wamu omuno patent kikizibu kimuyina temumutegeeka noza nti Katonda kukitegeeza bwe yagamba nti tukuŋŋaanengako mu kanisa yali aba ateyategeeza ki olunaku olumu atirisiti kyogedde okukuŋŋaana yagamba nti musabirenga mu kanisa gwe okuŋŋaanako ddi okuŋŋaanako ddi bwenjagadde tukulinde ku 31 zijjudde eggwanga lyonna ojja kukuŋŋaanako ate olina ekyoyogerese kati kizibu ntera kwebuuza Uganda abantu abavaayo kwogera mu lwatu either babeera basiraamu oba bakristaayo yes 31 egenda kutuuka ojja kulaba buli kisaawe kyonna kijja kuba nga kijjudde abantu kwasa omwaka tuguyingize esinzizo lyonna lijja kuba lijjudde yes naye kinebuuza bwemba nga mwena muli bakristaayo oba muli basiraamu kati bana babbe bali mu Kira Road Police bavaawo abakristaayo babba sebo n'abasiraamu babba ate kati abo kitegeeza nti omusiraamu kati obukyali mukristaayo oba bukyali musiraamu abbamu neyenenya adamu neyenenya omusiraamu bwabba nga addamu ng'atwala shaadu ng'addawo olwokuba nti obukristaayo n'obusiraamu bungi nnyo obubbi bwali badde buggwawo ate bwandibaddewo ekyo ng'otapuse bubye kamisona ng'otapuse bubye ensonga nze muntu awaanya kubanga tusula bweru nga tulinda mukuuma babbi naye Katonda yakugamba eddiini y'obusiraamu oyo giraba terina mu watu anaawamuweekeriza okukola ekibi tewali n'akamu naye babikola teri ate kati ogenda kusanga mukomera ba Muhammad Mwebali ogenda kusanga ba Fred banga nti okusala n'enjiri ebiri mu kkomera awo kati awo kiringa ekintu kyolaba ekyamasabu essabo eddiini zombi ezinjogeddeko z'obusiraamu n'obukristaayo ekimu kyabireeta kwala kusaanyawo eddiini enzikiriza yaffe abaddugavu lwaki yabalema okugumiza yali njaba yaba naye kati oyebuuza eddiini y'obusiraamu yajja mu 6 wano yajja alina visilamu yajja 100 alina visilamu yajja 18 1860 something si wano 18 nga 46 abakristaayo ne bajja mu 7 awo mu 1884 naye kati bajja mu 86 lwaki 2023 bakyabba lwaki amasabo geeyongera gali luddawa mama fino tunamuulirako
wamufina yomugo ogenda okuvira kuyeka batuuka n'okutongoza balina ne president ne executive baba yina mwe muvuyo gwa mu bakada be nalemu mwagala buli kimu kibeere na buli kimu kubuuza bali baja kusanyawo bino ate bakibimeruka emyaka egisooka no mu 12 katusooke twerekeze